nga tujaguza emyaka 69 egya Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II, nkoowoola buli muntu wa Ssaabasajja okwetaba mu mikolo egy'okumujagulizaako nga ajaguza amazaalibwa ge. Tutandika emisinde egiriwo nga 7 kafuumuula mpawu. Emisinde egyo nga omulamwa guli ku mukenenya, abasajja mwe basaale okutaasa omwana omuwala tusobole okulaba nga siriimu takyasaasaana, oba oliawo okutuuka mu 2-3 nga tewakyali muntu yenna akwatibwa siriimu, ate ng'abo abamulina bamira bulungi eddagala. Nga Ssaabasajja bwe yasiima mu kulemberereko minisitule ye ey'enkulaakulana y'abantu era ne woofiisi ya maama Nnaabagereka, muno nga bwe muli ebyenjigiriza ate n'ebyobulamu. Njagala okukoowoola buli munnabyanjigiriza yenna gy'ali, abakulira amasomero, abayizi, abazadde, buli omu agula omujoozi. Omujoozi ogwo gugula $200. Mugigule tujje twetabe wamu. Ensimbi nga bwe mumanyi zinaavaamu zijja kubanga ziyamba okuba nga tukwata ku bulwadde obwo bwa mukenenya mu ngeri emu oba endala. Ab'ebyobulamu manyi bulungi ensonga eno eya mukenenya mugimanyi, abasawo. Kati nsaba twegattire wamu ne minisitule yaffe ey'ebyobulamu tukunge abantu baffe bakuuma obulamu bulungi, bakola dduyiro, balya bulungi, beekebeza, beegemesa, bamira bulungi eddagala. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.